ku lunaku luno olw'okusabira abaaliwoko. Yes sir. Tusanse nnyo okulaba Kampala Media TV. Weewaawo. Muyimbi ki gw'ogamba nti gw'osobola okujjukira oba oli awo gwe gw'owaddeyo n'oga nti osabira olwaleero? Kyenjo ogamba nti abayimbi bangi bensobola okuba nga nzijjukira akaseera kano naye ng'okusingira ddala omwoyo gwa Lady Grace engeri bwe yali nti yali mu South Band ansitudde nnyo olw'ensonga yali muyimbi muto kusookereza wamu ate n'engeri ye gye yagendamu byonna byali bitiisa nga bikanga so mu mbeera eyo nga kyembadde nnokola nzije nsobole okubaako engeri bwe ntuusa okusaba kwange nti Mukama Katonda byonna ebyamusobako amulamuze ekisa muzeeyi wange okubeera nti naye taliwo naye yagenda mu ngeri bwetyo naye nemuteeka mu maaso ga Katonda naye amulamuze ekisa nenteekawo ba radio bayimbi bangi ba Eri Wamala ba Fire Bongore Rutaya bayimbi bangi abakoze endongo ya Uganda nga leo abala tebajjukira nga nate beetaaga okubeera nga bajjukirwa mu kwefumiikiriza gw'ogamba ki abayimbi kye muteeka okukyusa wakati mu kaseera akali bwe wati nga muva mu bulamu bw'ensi eno ng'oba oli awo ne mufuuka ekitagasa? Kyenja okugamba tosobola kwetegekera kufaako wabula kimu kye tulina okukola kukola nnyo kwegatta nnyo na kwagalana nnyo kyesobola okubeera nga kitukuuma okubeera nga tubeerawo nga newoba okedde nti ofudde kyangu nnyo okubeera nga banno bakudduukira n'otaswala oba okitegeera bangi basobola okuba nga bagagga oba okitegeera naye nga akaseera kafiiriddemu afudde alina amabanja mangi oba okitegeera ng'ebintu bye babitutte byonna byonna so toyina ngeri bw'osobola gamba mbu nze neetegese bwe nti oba bwe nti oba okitegeera bwe kityo. Weewaawo tweyanza nnyo kale endowooza z'abayimbi ab'enjawulo bwe ziti ate bwe ziri wakati ku lunaku luno lwe bagenda mu maaso okulabika nga bakyefumiitiriza wakati mu bannaabwe oba oli awo abaava mu nsi olijjukirwako ekyo kye wakola ky'okoze oba ky'ogenda okukola n'olwekyo beera mwegendereza nnyo osobole okuleka omukulu tukyakutwala mu maaso kugamba ate sigala nga otugoberera n'otusinziko. Madam Evelyn Lagu, wakati mu lunaku luno wetuzze okujjukira bannaffe oba oli awo abaava mu nsi kiki ky'oyinza okugamba nti oba abantu ki b'osobola okunokolayo n'ogamba nti bano be tusobola okuvaayo n'ojjukira gwe ng'omuntu? Ntandika kujjukira baafa mukwano mukwano ndi mukazi mukulu naawe nina amabeera abiri mukazi mukulu abantu bamanyi abangi. Olunaku luno ki ky'oyinza oddwogerako? Olunaku luno lunaku lulungi netuyunayitirize ng'abayimbi inshallah kirungi osabira bannaffe abagenda kuba oluusi oba oli awo tewali abaddaga bajjukire newaabwe so very good. Okay, ye embeera y'obulamu bw'eri eky'ennaku zino abantu era nze nafuuka wa ddwaliro bw'oba kaki bw'osobola okugamba bannansi abali abakulaba batuwagira n'okunsabira n'okunzijanjaba tusuubire nti ojja Katonda akyakuuma kumira ddala kuleka ng'olinayo akatalekeko ku lunaku luno mbagaliza omwaka oguggwako obulungi amagaligo gamukamawafe amakoti omwaka oguddako obulungi tweyanza tulinako Nick Pro agenda kubanga oba oli awo ate atuyisaamuko olunaku lubadde lulungi nnyo olunaku lubadde lwakusabira abayimbi bannakatemba oba bakazanyiikiriza abaafiirwa obulamu bwabwe ndowooza ekintu kino kituyamba ffenna okujjukira era n'okusabira emirimu gy'abo abantu aba bakoze eki kubanga abantu abo bali eddoboozi abayimbi obaffe abayimbi tuli eddoboozi oba tuli abasomesa ebintu ebibeerawo emirembe ki n'emirembe kati kiba kirungi nnyo era abategese olunaku luno abafino saavisi n'abawuma twebaza nnyo Mukama kubanga baatulowoozezzaako naffe okubeera nga bategeka ekintu kino ekirungi nze kyensinga nkulembeza nnyo ekintu unit twegatte tubuziganye bakulu baffe tubagondere tujja kusobola okugenda mu maaso bulungi nnyo.